okola ku mobile money ozuka saawa 3 ng'amawulire ga CBS agesatu gawedde awo n'ovaayo ng'omaze okuwulira ebyafudde e Masaka mu kibuga ekikulu ekya Ssaabasajja Kabaka. Oluvannyuma lw'okuwulira essaawa 3 ez'amawulire awo n'olyoko weeyongerayo otya n'onaaba. Bw'omala okunaaba n'oyambala n'olyoka oyingira mu kabuuthi ko aka mobile money ku ssaawa 4:30. Basumba tusanze okubalaba. Ku ssaawa 4:30 noba ng'oyingidde akaduuka ka mobile money bakasitoma abasinga sente bazijjayo ku makya nnyo n'akawungeezi ab'oku makya bagenze. Olutuuka bw'oti n'otumya ekikopo ky'amata n'ejjesiike. Ezo 2-5 zigudde tonnakola. N'omaliriza okulya ogenda okukizula nga weetaaga data anagenda ku TikTok awo n'ogulayo MBs 5. Ezo 3 nazo ne zigwa kati oyingidde 6 tonnakola. N'olyoka obeera ku TikTok n'obeera ku TikTok nga bakasitoma bajja balingiza balowooza alimu akolamu taliimu kumbe yeevumbisa akafubo ne TikTok. Nezibwera ssaawa nga 8 n'oyayuuya. Bw'omala okwayuuya n'otumya kale emmere y'essente entono ya 4-5 olwo ogenda mu mutwalo. Ssaawa ziba ziweranga 9 n'owuliranga olinga ate ateebase bulungi ne weewunzikamu paka 40. 40 bwe ziwera naga ne lwaki siddeeka kubanga era n'abantu nabo sibalaba. Kati gwakola emirimu bw'atyo ejja mobile money oliawo oli mu kukaaba ebyenfuna byange bitabanguse naye ng'emirimu ogikozesa bugayaavu. Tetusobola kukyusa byanfuna mu maka gaffe nga tetukkiriza kwaŋŋanga bisoomooza.